teri kintu kisinga kuwa mirembe nga mukyala akusanyukira ng'okomyewo naye odde wakanga omukazi atunulanga kugamba gwe babbye akalulu obusungu obwo bwabeera kati ate ne beerabira nti ekyo kyennyini kye batuyisaamu bali kye bakozesa okutugyawo ewaka omukyalo okumaunga yanyize katubaire kyamunyiziza kati nze mbuuza bibuuzo kubuuzo wayo oli bulungi nga attitude nkulaba olina obusongo nina ebizibu byange kale tusobola obyogerako nedda byange nodda mbibyo nga ngenda naaba jjukira nkomyewo ndidde onaaba bw'oyimba wangala wangala ayi katonda kumakabaka ng'omala bulungi nnyo ng'ofukamira ng'osaba mu ddiini gy'okkiririzaamu nga weebaka teri kisinga kuwa tulo nga musajja akomyewo waka n'amala okunaabako ng'alinamu akamere akatono ke yalidde mu lubuto weebaka bulungi nze kankusese emabegako eri nga twakeeraba ne Linda oyo namugamba nga bambi nkolera ku juice njagala nnyo okunywa juice ali sugar free naye nga ndaba kimutawaanya leero akikola luli n'akiraba era akikola ne ngamba naye nkoze ntya nengula bboto eno 1 lita nayina ka restaurant awo entinda nga wempita ne banteeramu hafu bboto nentandika okudda ne hafu bboto era nga bwentuuka nga neekubira essimu ana leero ate kano watabuddemu tanjarini tempisa bulungi naye ewoomeddemu ekale ntuuse wakabeera bulungi nenzijako nengenda nenaaba nemmala okunaaba nenzija nentuula ku mmeeza awo nenfuna giraasi nenneeyiramu kajuyisi kangaawo kati ye n'aleeta emmere nendeeta kajuyisi tamanyi gye kakoze eki ye kavudde nakikolera weekses buli lwe nadda nga juyisi nzija waliwo omulala ono gwenze naye nga bangamba oyo alabika yayonoonese nnyo ono happy to today the dynamics engeri gy'okiruka yanjawulo abasajja baba no otegedde bulungi kati omusajja yenna ekikufuula taata era omusajja ow'enjawulo kukozesa nnyo bwongo si mifumbi buli bw'ofunya bw'oti omukazi nga naye asitula gaadi ye olina kukozesa bwongo bw'oba oli musajja nga oli mu kulaba programu eno leero noonya akatabo bakayita the manipulated man kasome ngenda kakuweereza I have a soft copy bw'onookasoma ate mulyoke mu nsumbuwe katuweeko njakabawa bw'onoosoma akatabo ako ojja tegera why bw'osanga abasajja nga ba Godfrey Kuteesa bampita moderate Kyamagero musajja naye ali moderate tali extreme baye Godfrey sikiwulira sikiraba era tudala tuneyo so nze ne Godfrey nga tutudde wano owulire gye tugenda obutakkaanya ku nsonga ezimu so awo weewali ekinyusi omusajja yenna mu mulembe guno waliwo ebintu bibiri by'olina okubalansinga omukazi ajja kwagala onyiige so that akozesa obusungu bwo against you bagenda kusiba amateeka mu nsi yonna gafevalinga nnyo ekitonde ekikyala kati bala kukomera ne right kikyengenda kukola omanyi olumu ekyo kyekifuula omusajja okubeera nti ateekwa kuba strategic nti mukyala wo tomutunuulira just like any other human being at home omulabanga ally nti mukwanaganya ebintu wamu naye olumu alina byayagala abakazi bakyekinga balaba oba ddala wooli aba amanyi kyagenda okola najja nagamba mwami mbadde ndowooza oba twandikoze lino n'omutunuulira mugamba ekyo tekijja kusoboka tekijja kusoboka ate tokirwako tonnyonnyola you walk away tekigenda kusoboka natanga naye kakati nti naye olina kugamba twagamba tekijja kusoboka aba akitegedde lwaki okigaanye era waliwo olumu abakyale babuuza ebibuuzo n'omubuuzo ogambye eki nagamba sole ategedde nti alina layini gyakoze eki namugamba kikiddemu naye sole aba akiraba natural omukyala gw'olina ewaka kasuku okuva olunaku lwe wamuwasa n'omuteeka mu nju obulamu bwe bunaagenda bumala nga akupookinga alaba oba okyalimu asigala akupookinga
alaba oba okyalimu naga kakati bannange enkya tulina omukolo gwa gundi weekend eno lerere n'aleppuka namugamba ogenda genda nti anti mune guno gwakika kale kati anti sitegedde oba onzikiriza enjatula gy'oyogeddemu ekintu oli mu kuntegeeza nti ogenda so you made a decision to go kati nze whether I want to stop you or not I don't have the power anymore. You've already made up your mind. You're going. Yeah. Kati nze nkugambye genda naye olunaku lwennyini lwogenda nga mpita baganda bange bajje waka tubeereko waka tubeere tusibe ffenna ne baganda bange bacekinga ini ku ssaawa 4 osimbula 5 bano balamu bo ate nze n'abafumbira bazze bannange mulamu ne beetala ne bedde eri mulamu bane mwe bali kujja kundowoozaako balamu bo mbagulire emmere ebweru bamanye nti omukyala wano tafumba oba kati owendowooze nafe agamba njifumba ne mbagamba bannange emmere weeri ne munsanze nange ngenda waffe ŋŋende. That's fine. But impression gy'owadde baganda bange you don't matter anyway. Kati nze sigenda kukubamu bituli nti nkuleeta right. Mpita baganda bange mujje tuje ku kyemisane wakana n'ebintu byenjagala balaga mubeewo naye mutuke ku ssaawa 4 so that tubirambula mangu tutuule tuli ekyemisana gwovaawo 5 tomanyi byenkola oba oli awo nga bapaakinga bannange ng'opakuka baganda obazze ate bagi balaga bandu be kiki tugambye katujje kubanga engeri gye wali ogenda ku mukolo gwewammwe wantegeeza butegeeza tewansaba nze ndi musajja muganda bw'oba ogenda ewammwe ontegeeza ate n'onsaba in the same vein. Mwami Kyamagero wangi mbadde nsaba kutegeeza ng'ennaku z'omwezi 15 tulinayo olumbe bajjajja Kizito nti lugenda bbeerawa Luweero Kikyusa bambi ogambye mmeka nga 14 bambi ogenda naani nti ngenda genda ne baganda bange ne mama bagambe tugenda tusinkane wa muganda waffe Anodi tuvaawo nti kale kati okiŋŋambye leero nina weeks 2 mu maaso nina okuteekateeka engeri gy'ogenda ku buko nenkugamba zine 10 zikubeeremu zizo ng'omukyala kubanga mujja kutuuka eyo bagambe bannange abako baffe baatuweereza obubaka nina okuweereza obubaka bw'ogenda okwanjula wali ontegera bulungi ne wano mu kutambula tubale tulina emmotoka emu engeri gy'ontegeezezza amangu nze kwoloka ntambule ne kasuku gwe genda n'emmotoka waba oyinza okgenda n'abantu ate ne balwawo ng'oyagala kudda wantegeeze the intonation engeri gy'oyatula ebigambo tokyatula nti you are entitled to go wanze bw'ongamba mbu you are entitled to go nze nga mpita baganda bange wano kati baganda bange bavaawo bakusunga bagamba ekiri ewaasi kasuku tetwakyala omukyala olowooza yaliwo kitegeeza bw'onoogwa mu sso ne zikkuba gwe mukyala wange n'okubira abaganda bange bagamba oyo muganda affe teyamufaako oyo omwana atuuse kulwala kutuuka awo oyo omukyala byamukolebwa twakyala emirundi egi nga ye atwekawo n'agenda mu bibye olowooza muganda affe asobola olwala n'abeerawo. You can only think at that level when you're strategic, not operational. Bino bye mugamba mbu omukazi akubidde babe tugenda mu coffee ne bagirls bantwalako out. Mugenda ssaawa mmeka 11 kebera ku ssimu yo ssaawa mmeka zino 9 kusanga waka kuba kati ye mukyala wo tategera mikwano gye gimuyise. When you are a married woman and you have single friends, you must manage the frequency gy'odiringa nabo because they have nothing to lose. Kati nze mugamba nkusanga wakaawo mpeereza n'emmere nempeereza Brian mpeereza nsujju nempeereza ne lumonda awo omuganda n'amatooke
ngamba leero njagala kulya ku mmere ya ndagala sikulinaako buzibu mujja kgenda naye soko fombe mmere y'endagala omanye essaawa gyemala okujja ngimanyi ate nze nejjulire mu ndagala onsange mu ndagala nga ndi muli ntagala n'endagala kati amakulu mu kyo gegamu nti omukyala simuganye kugenda wabweru ne banne ne bw'aba alina ssente ze it's okay it's all right to go n'agenda n'akola byakola naye mikwano gye bano ebiseera ebisinga baba bakyekinga if leadership ewakaawo weeri era bwe musanga ewaka ng'azimbye mu busungu obungi bwe mba ndi mukulya nga munnyonnyola lwaki tagenze mugamba mikwano gyo baagadde okumanya oba basobola okuwugula ku lwokusatu n'otambulira ku frequency nga bo they want to confirm if you still think as a single person or as a married person kyakubiri obadde tolinaamu ssente olinamu emitwalo 6 bagenda kuyisiza akabbeeri bage bannange mukyala kasuku yajja mubimanyi bakava mu mikolo tebannatereera kati mukyala waatu kayagala kunywa kofi n'olwokubanga alinamu kanaana agenda kubeera ku minno wootanuuna eccupa emu paka waakoowa bamukooye batuke essaawa 5 ng'alina omudropi ng'alina vitis ye akyakuba pati bimusobere as a husband you've not protected her among her friends buvunaanyizibwa bwo ng'omwami okukuuma mukyala wo n'emikwano gye mugambo ojja kgenda ku Saturday bagambye on Saturday you'll make time okuba eggiigi wano omugambe akakakadde mukwano genda obeere hape n'emikwano gyo bw'abeera mu banne ng'alinamu ezize koolu ya njawulo mugenda kulya kino I won't eat that I want lasagna abyogeza maanyi bolognese okitegeera kubanga gye yavudde baamusindise go and have fun ontegeera kyenkulaga naye kati wano ow'endowooza ekyugwa agamba no that is patriarchy oŋŋaana otogenda nze sente nina ezange sente ozirina zizo but the only way you can successfully be in life you must submit to some power the reason mu mulembe gwaffe lwaki abasajja abasinga tebakomiitinga nnyo because abakyala batono abasubmitinga the moment a woman submits a man gets committed simple and plain byebyo byampeddeko halfway the interview bambi nensigala kuwuliriza but it's always nice having this discussion with you kituyamba naye nga bagambye Kyamagero buli omu alina enfuga gy'afugamu ewuwe correct yakuwa buwi insight wandibadde okola ki naye enfuga y'ewuwo eri up to you tojja n'ebizibu byo mu Kyamagero watugamba booti mbagambye gwe ng'omusajja ali eyo awuliriza era alaba sooka omanye amaanyi go galiwa naye weekuumire nnyo mu kumanya a man must be knowledgeable ng'oli mumanyi you must be knowledgeable oba wasoma oba tewasoma oteeka okuba ng'oli knowledgeable ne mu kyalo omusajja akeera ku makya n'agenda n'alima bw'amala okulima n'ajja n'anaabako akalimiro obulungi n'ayambala essaati ennungi n'agenda mu Stenson it is not by accident wano ewaka si waffe wano w'abaana na mukyala ffe tuba tugenze kuyiriba nansi so gwe ng'omusajja weezuule and be balanced you can be conservative me am conservative by the what times naye nkikola in equal balance of the modernity nti olumu aivari neŋŋamba ne kati mukyala wange ayagala kwambala mpale naye abantu betugendamu tulinamu abaganda ab'amaanyi tulinamu ne bannaddiini mukwana empale nebadde kunyumidde nnyo naye waliwo akateeteeyi kewanyambalire emabega kali akafulolo abantu betugendamu neetaaga obbalaga omukyala gwe nnina now I'm massaging the ego ng'ayambala kali akateeteeyi mukubye the way you actually go through this abakyala because they are emotional ride on the emotional card but be rational as a man toddangawo omukazi wo ng'akaaba bannange ensinga etukube nnyo naawe n'okaaba woowe no you are the man you are the man mugamba okukaaba okaaba naye kyekiddako okitegeera ebyo bye muddawo abasajja ne mutandika okusiita bennaku zino bakaaba n'okusiita byakipumbaavu omusajja yenna you must offer leadership in a home you must be balanced learn
not to wine. Era muntu n'agula ennyama ne bamuwa akafika mukoka ninga ataguze emmere naye waka wano ndowooza nfuna omukozi angololera tebakyangololera. Ebintu bino ebimu njagala otandika obitunuulira ng'omwami nti babikozesa kunyiiza so that ovaako. Bw'ovaako bibiri ebijja ogenda kuba omukazi waliwo ekkomera oba waliwo mayiti. One of the two. Bala nnyo ekitonde ekikyala kiri okuprovokinga olina capacity okubalansinga amaanyi ge. So weekuumire nnyo mu kumanya n'okutegeera naye ng'omusajja faayo nnyo okubalansinga. Beera mysterious. Todda buli kaseera ku makya n'ogamba mukyala kakati mbadde ndine kasuku tulina ettaka lye tugobeeyo tunalambula nno ttaka lyo. Tulina ettaka lye tulina okulambula era nina okugenda ne kasuku. Omusajja todda okubeera nga weererejja. Information abeerako layers. Some information is classified, some information is hidden. Ekikufuula taata oba omusajja ye information abantu abaje batamanyi nenga gwogimanyi. Nti bw'otunula mu kisenge kya Mandela ogamba we bakimenya omwezi ogujjaawo ne wagaziwa weewati. Basobola okuteekawo workshop by the way. Kati ye akyakiraba nga kisenge ne gw'ogiraba nga workshop. Neetovaayo olumu n'ogyogera bagenda gikubirawo bagigobe. So as a man amaanyi gali mu kubeera mysterious. Information togigaba buli kaseera. Olumu wuuna na buwuunyi bagambe ebintu ogambe kale kitegeeza ki nkyakirowoozaako. Gaana naye ng'ate owuuna nga akkiriza. Atulabe katuli tewaliwo omusiraamu yagenda nansuubiza gundi nansuubiza piraawo naye n'ateekako inshallah. Olowooza piraawo yali atuuse.